twekanga bweko anzinga ebintu tebikyakola ku mwezi guno Honorable Munnayuganda abuuza internet egenda kugibwako bannange kankubuulira amazima internet tejja kugibwako owulidde internet tejja kukola ki kugibwako gega amazima genkubuulidde as far as I'm concerned olwaleero kyemmanyi internet tejja kukola ki kugibwako naye ekyo nyongerako mangu nnyo ne nyongerako ekiddako mangu nnyo tugimanyi rabbit chat tugimanyi bulungi kikyesobola okukola ne kyetasobola kukola bw'oba ogenda kugikozesa okukola biri ebintu ebigaanibwa mu mateeka zikusanze era kino kankyogere bulungi togeza okozesa essimu yo ku kintu kyonna ekimanya amateeka kubanga oyinza okwekanga nga simu yeeyo tezeeyo connectinga ku network ya Uganda nti akaluko kakuumisa internet na kamera. Of course abantu mbagala kikozesa bakole misinformation ajja kwata ebifaananyi nti wafunye ekikumi akole artificial intelligence alage nti anafunyewo 10 bibagala ebya abamu. So naye tugamba ffe tetulina problem ku bantu balina kamera zaabwe bwemba munazikozesa bulungi tetulina mutawaana. Kamera zinakkizibwa ku polling station sinnamanya ekyo sinnamanya electoral commission kubanga tuffe electoral commission ebiregulatinga biri ebiri wali electoral commission yo yemanyi oba enekkirizawo kamera naye nga nze omuntu kati nga ereda ng'omulonzi ndi mulonzi kamera erina okwewalibwa ennyo ku polling station kubanga kaluka naawe sookoddeyo
so akuza agenze mu Black Pearl agenze yanuma nnyo naye kubanga yali mutwalira nga muto wange kumpi nga mutabani wange bwe bityo byensi biba tunga tuludde okulabagana ebbanga libadde ddene emyaka tegiringa 5 kati ena 3 aneba otwana n'ebigundi Memorial Service no ku Bat Valley era wajja bwe yali omugenyi omukulu obutajja naye kati fieta mwajerabirako na lebo ate fieta twajerabira ki fieta ndowooza ekuze nnyo yo yeetuleseewo tulina ndowooza kati ogigoberera ekyuse ekuze kubanga etandise okuzaala byezaala manyi fieta bajje tuyita stage play yezaala firimu fieta yezaala firimu yensigo ya firimu firimu si yezaala theatre abantu basooka kuzanyira ku stage era basooka kuzanyira ku stage technology bwe yagenda gyakwata ebifaananyi ne bagamba nti tusobola kati okuzanya omanyi bwe tuba tuzanya mu stage nga tuzanya nga mu office ng'eno tetwandizanye wali tukijjawo kyekisenge tukijjawo abantu ne batuleere balaba ebiri mu office naye firimu kati olwa tekinologi n'ekyo kisenge tukirekawo ne balaba ne bengenda wafu ne fodyeze so naye nga theatre yezaala firimu kati olaba firimu z'amaanyi nnyo era abantu tuziteekamu ngamba wano tuziteekamu nnyo amaanyi mangi tulina content development fund y'amaanyi ne theatre otanso mutunuulira bamariamu ndagire bakyalimu abe mu kibyabo tutwagala tubayambeko n'abalala kubanga theatre oba oyagala firimu y'amaanyi ne ba content creator b'amaanyi mu creatives theatre teyina kufa okusigalawo nga y'amaanyi kati fieta mwe yabalera honalebo yabalera bulungi nnyo naye kati banate kati omujja ogenda okujja gwobaani abagenda okugulera kuba fieta kati ennaku nabasinga tebakyabiriko nnyo tukola bushotfilm bwaffe buteeka ku TV bampa akasente kange abantu bakyasula sente genda mu fieta as it was mwina kati abantu balina okwekolako okugiribaratinga kubanga mu myaka awo era egy'ekinaana theatre yayagala okugwa ne mu Europe naye kati mpulira ezeemu erabibwa babede era esasulwa sente empitirivu ogenda mu gwa Shakespeare ne bagusa ku stage guli ku pound 2.5 ogulaba egenda ekomawo kubanga abantu nekyabwete bwefaana abantu befafaana baagala okugira ebintu olaba emmotoka zino ez'okukuba jjiya ez'ammanyo abantu babanga abazidibya nate kati bw'ogisanga kati bagenda kutandika kuzikola nga ogitumiza ejja kuba ku sente nga ya bbeeyi ebintu ebyo bitambula ogenda okulaba kyolowooza nti kidibye ate oli akiyita antiiki kati ekintu ebiri antiiki ate bya bbeeyi nnyo so theatre terina kudiba tujja kulwana nnyo kula nti theatre tediba tosobola kuteekawo ne tudedicate nga tugambe tufune kati nga oba mu division oba kale tufune mu east mu west wano mu central tekengayo fiete ezo omwana akulenga agamba katwa tunana abakola literature begomba ebintu ebyo kola nasobola okuwandiika naye nga talina na watandikira omunga national theatre awulira mpulire tugenda national theatre tugambe Bat Valley Pride Theatre kati yafuuka kanisa mulimu kati musumba manjeri theatre tukatuzibaliranga ku ngalo theatre ziri mu Uganda then waliwo n'oluvuvu Honorable national theatre egenda nayo kugibwawo sinnaluwulira kubanga aba national theatre abo bankyalirako ne wano tebatukyalirako wano netwogera nabo ebintu bingi nga betwogerako byakola batukulaakulanya tutya ekifo ekyo ebyokujja era nga boga nti luvuuvuumo leka tusabe kibi kigwana wala kireme kubaawo lutuufu ate era nno ne bwe lubanga lutuufu lubenga lutuufu nga si kujjawo akulaakulanya nange ekyo nki kubanga nkugambye nti theatre yayina abantu etuuza abantu 357 era kati kyova olaba nti ekijjo gisuula sikiwa nti waliwo ayinza okukola show nga tagetiyo y'abantu 357 pa show tekikyakola economic sense ebyo byalinga bikola ku buli ffe twazanyanga emizannyo gyaffe gya bitole bya mmere tejjalinga commercial zijjukira mu group yange bagitanga United Players nga tugenda e Masaka tulina omuzannyo cast y'abantu 12 naye nga tugenda ne bus ya tata nga bamemba bali nkaaga
bonna bagenda kuzannya ffenna tugenda ate nga bazannya bagenda okuzannya tuli 12 kubanga ffe tekyali commercial byali nga bya kinyumo. Semwogere Wankalabo ng'atunda mu Cairo store ye mukama waffe ng'alina edduuka gy'atunda nze nsoma abalala batunzi babyo nga balina emirimu gyabwe nga tujja olw'eggulo ne twesanyusaamu tugendeko e Masaka ne muzannya bwe mukuŋŋaanyayo esente ne musala embuzi ne mulinda ate naye kati theatre efuuka commercial muzannyo professional abantu basasulwa olina okusasula abaana so toyinza genda mu theatre y'abantu 35 so kakati awo twetaaga okulaba plan okuzimbawo ddala auditorium etuuza abantu 15,000 waggulu waliyo office waliyo content development facilities wali studios ezirikodingira abaana ate space weri floors 2 za parking oba 3 bisobola okuparking emmotoka 15,000 abazze okulaba omuzannyo tebabundabunda kulaba wali parking abatunda ebyobuwangwa badde ku floor bayakuna ngeyo abetagana wasembe eyo tutekeyo we tuliira waggulu eyo wabeyo restaurant nga eri open omuntu atulawo empewo nemufuwako ey'ekibuga n'anyumirwa mu angle eyo ogira nti kirina nakuba PPP public private partnership government neteekamu private sector naye n'aleetamu ssente maybe theatre companies nezigulamu emigabo netukola ekintu nga kinene kiikyo kiriraanye ne parliament yes netulaba kano akafa akaliwo tukapreservinga tutyake ebisatu mu 5 tulina kamenya that's my thinking nekasigalawo kubanga banyombi tembo tukalina ku attachment nene nnyo ensi ezakula naye sigaze ebintu ebyo tebamenya okuzimba kinene ako kasigalawo ng'olwo omuzannyo ogulagirwa mwako gwa ddoola gwe bagamba nti omuzannyo oli ajja kugulagira mwabo gye balagira emizannyo abantu bayite kaadi ya $5 ne batuula abantu 3 mu kaseeta kali akatandika naye ng'eri waliyo bwemuba ne muzannyira eyo buli omu bonna basome buli omu najja n'alaba nga kano kali exclusive so bwe bityo naye olwalondoza tulinyumya ku ebyo nga nakuva speaking of theatre honorable waliwo ekintu kyendaba mmanyi nze ngenda nnyo ku theatre ku Bat Valley noteeka omuzannyo then olwakagala okwa-attractinga masses ne tuteekamu abayimbi twazamu ekintu ekyo tinaye gye tussaamu fyane teyemusawo n'omuyimbi gwe mulanze ennyo ennyo mbu walekeddwako abayimbi nga 10 tekikosa theatre ekyo honorable kisinzira omanyi mu theatre kati theatre is a product kati product zirina okuba demand driven kakati bannaffe abakyali mu gundi eyo balaba demand eririddawa eri mu nnyimba manyi oyinza okukola product nebe yetunzi mu ngeri 2 oyinza okukola product n'ogoberera demand gyeri n'ogoberera abantu kye baagala kakati eyo Toyota mu motoka bwenjogera ku Toyota yagoberera abantu nebeera very successful Rolls Royce yo teyakikola yo kye yakola nesigala ng'eyagala abantu yo beeyagala bagule Rolls Royce nayo nebeera successful era bwegenze yo okukyusa tegenza ate kutandika kukola motoka bwa $2,200 egenze mu engine za nnyonyi engineering egenze mu engine za nnyonyi kati egenze mu engine ez'emmeeri egenze eyo naye rabo Rolls Royce bone batwala line eyo akati abantu bafa batheatre ndoze Uganda balabye demand erazeewa demand egenze mu bayimbi kati ova okola hybrid n'okolayo omuyimbi naawe n'okola kinozannya era eyo transformation nagiraba okuva mu 1978 makula gakulako bamuwandika ne bateekamu ennyimba omuzannyo ne baguteekamu ennyimba nga omuzannyo si opera kubanga opera guba omuzannyo ogubaamu ennyo ennyimba n'amazina naye gino gyali emizannyo ng'ate otabikamu ennyimba era okuva mu makula gakulabako kumpi buli muzannyo gwa Uganda gwagendamu ennyimba ng'ennyimba abantu balaba abantu baagala nnyo ennyimba so era kati kizibu nnyo okuyiiya omuzannyo teguliimu ennyimba so waliwo hybrid eyo naye ate era abantu kati balina okutandika okulaba abajja okusigalayo the Rolls Royce approach yagambe nti nze nsigaddeyo wali ku kuzannya line ku line emizannyo ddala guli produced bulungi
omuntu akola step n'okuba amatala we galina okugenda production etambulira ku scripting nga bwe bagiwandiise abajja kusigala ate balina abantu abagala Muzeyi Alex Mukulu Alex akyalemedde awo nga bwakola ne babaayo aba improvisation nayo yajja nnyo abantu balowooza nti egenda kuwonunamiza nnyo nayo yali producting ezze kati olaba improvisation yeetabikamu mwetabiseemu abayimbi bakomedian bannakatemba komide nejja kubanga demand eyo nga gyegenda kati demand ketutwale tulabe gye neetutuusa ye baako wekutuusa olina ogyegendereza abagenda eyo abamu bajja kuba successful n'abanasigala ku Alex Mukulu approach bajjera nabo bajja kivugirayo koa theatre nabo bajja kukoba then ne waffe kati ngaffe abanderi troupe tulina our approach ate nayo ndala inaffe tulina market yaffe I mean there should be different products zonna abantu bazaagala kisinzira ku strategy eyo wajja oyagala okutwala kyokola so market forces of demand and supply wona bekyumbusiza ebintu ebyo honorable aludde mu bintu mwe mulabana abasinga mukyali baana abato ate maga kwa research nefe we are graduates we are students abasoma ebintu mpola tuli mu kaseera honorable akaseera ke Twitter akokulonda these are the last 10 days ezamaanyi buno obudde busalawo miracle days either you're in oba ekintu kikususeeko namunaku zino honorable abantu bangi tukwesa emitimbagano tu okusiga obukyayi firi n'okukangakanga singa nabye President Museveni yana gyabadde emutundu by'e Masaka eyo honorable Nammere n'amuloopera n'amugamba muzeeyi wandibadde n'enkuyanja y'abantu naye bakangiddwa ng'abakanga bakwesa simu zino okuyita ku mutimbagano mu biseera bino honorable mu biseera by'okwennaku esigaddeyo tuyinza kukwesa tutya omutimbagano obutasiga bukyayi obutavoola n'obutaleetawo kajagalalo nga tukwesa omutimbagano obuzza bulungi ebintu byonna byosonzeeko bimenya mateeka mu mateeka g'emitimbagano mu tteeka lya Computer Misuse Act etteeka erivunaanyizibwa ku bakozesa obubi emitimbagano ne computer omanyi n'essimu nayo computer lirambika bulungi ebintu by'otasobola kukola online ebintu byonna ebisaasaanya obukyayi ekintu ekisaasaanya obukyayi kimenya tteeka ekintu ekiraga ebintu eby'obusambatuko kimenya tteeka ekintu ekiraga kontenti alimu eby'abaana nga tufunye olukusa lw'abo babalabirira kimenya tteeka ekintu ekikola ekintu kyonna ekitakkiriziganya n'amateeka ga Uganda kimenya tteeka ku mutimbagano. For example toyinza kudda ku mutimbagano gwa Uganda n'otandika okupromotinga okunywa enjaga kubanga okunywa enjaga kumenya mateeka mu Uganda. Toyinza kupromotinga homosexuality oba ebisiyaga kubanga wano mu Uganda okulya ebisiyaga kimenya kimenya etteeka. Toyinza kukola ekintu kyonna kimenya etteeka toyinza. So abantu bamenya etteeka, abamu balimenya tebamanyi, abamu balimenya mu bugenderere. Abantu abamu nataka tingo hate speech babikola basobole olwokuba tebalina birala boogera mu politics balowooza nti okwogera ebintu ebireeta obukyayi kijja kubaawo kubali bannaabo bajja obbakiririza mu bukyayi ba promotinga kubanga bo tebalina service bagenda kulaga, tebalina plan gye bagenda kulaga, bo ebyo bibaddamu n'ekimenya tteeka. Ate abantu kye balina okumanya nti ebintu ebyo ebimenya amateeka ku mitimbagano kataka kutanda gwe n'okiraba ku mutimbagano n'okiripostinga gwe osa waakyo. Reposting makes you the author. Nyinza okulaba akantu ng'olaba kamenya mateeka n'enkaliposting ka bukyayi kasaasaanya obukyayi okalabye ku WhatsApp group yo nange nenkawaako abalala n'okagabira abalala gwe osa. Ezana musobola okunda bambukano bwe nafunye akatambi kati ng'ennaku zino twafuna abavubuka bato obutambi bwabwe obw'obuseegu senga nange ngakwata nenkashalinga nange teeka linkwata n'omusango oba oli osa gwe osa waako. Reposting is authoring. Muteeka gamba abantu bakirina okukimanya ekyo kato reposting ekintu ekimenya amateeka gwe osa gwe amateeka bwe gatandika okunoonya
galina quick wins. Quick win gye tutandikirako yoyo yali postinze okusembayo gutulaba. Oyo naye nga atubuulira yakajjinga tugenda ona bombera mu ndaba senga masharinze ate kiri private ebintu byo sharinga ku mutimbagano tebiri private era waliwo abantu abawo baga nti ate privacy waliwo data nedde kiri privacy kubanga okitadde mu public domain kyo weekiri. So the issue is abantu balina okumanya nti buli kintu ekiri digital kireka ekisinde gye kivudde tekiggalawo kisinde kyakyo. Digital trail tebula manyi waliwo technology mungi agezaako okubuza ebisinde ebyo n'abantu bangi abagezaako okwekweka bekweka mu website ezitali hosted wano nga ziri bweru w'amawanga ne bakikola nga wano tosobola kumulaba. Abantu abamu bakikola nga yakikoze ali bweru. Kakati gwe bw'otuuka wano olw'okuba tomanyi tteeka bwe n'okiraba naawe n'oliposting. Yes, owebweru tuyinza obutamukwata kati naye gwe alipostinze Uganda gwe osa kubanga oli mu kisaasaanya. Etteeka ligaana okusaasaanya okuteekawo okusaasaanya mwenna mufaanagana. So abantu baffe balina okwegendereza nga tonnaba kusaasaanya kintu online sooka weebuuze naye kino ekintu kiri mu mateeka kyengenda okusaasaanya. Ate namaze okubawa principle gy'olina okulabirako nga bw'ogamba checklist okumanya nti ekintu kino kyenkola kituufu ku online. Waliwo the Twitter 3 E's. 3 E's. Zolina okulaba ekintu kino kiri ku enterprise eyo enterprise kyabyabusuubuzi kyabyamaguzi gezaako kiri commercial kikosa mu kya business kinyambako mu business kino kyendaba kinyambako mu business kiki nga tunakisaasaanya. Eyo tiki yesooka. Eyokubiri is it for empowering kyempoweringa kimpadde information ya research egenda okundaga biki obumanyi bwange okukwongerako kimpa motivation z'abakyala. Yes olaba waliwo ebintu how to do it kikulaga bwe bakola kibwe balunda enkoko kikulaga bwe basiika chapati obulungi kikulaga emmere ku TikTok balaga osalasala kino ebyo empowering kyempoweringa. Is it empowering? Twatandikidde ku enterprise katuli ku empowering. Is it entertaining? Kiri ku entertainment. Entertainment etamenya mateeka kubanga ayinza ganti ate oli bwe yeeyambula n'agira nti naye eyo entertainment. Waliwo nale entertainment emenya amateeka yeriwe ebimanso kata entertainment eba ya kimanso ti oli ajja kudda wali n'akola ebintu ng'ali muttu kuba kamera pya. Yes kiyinza okuba kisanyusa abantu abamu mature content naye bitadde mu public n'abaana bayinza okukola ki okubiraba. Entertainment emenya emenya amateeka ne buno abaana mbalaba kugundange mbwagala nnyo lulaba abaana ne bazinazino tuzinaabo nabo bako ku TikTok nola abaana bazina bakola kino byagala nnyo kubanga that's entertainment. Abantu buli muntu gyakoma okukola ennyo gyokoma okwagala entertainment kubanga okuwummula owummulira mu entertainment. Njira ku bibulu bya kusere na basingayo bagagga. Is a product of hard work. Buli womala okukola ennyo oyagala entertainment. Oyagala ebikuwummuza ebikuwummuza. Mpuli Emmengo waliwo ministry ennungi ennyo eri ewaffe Emmengo. Waliwo minister ow'ebyokwewoomuzaamuko. Eyo ministry agati oli tunagifuna mu central government ministry. Yeetaagisa. Nanyamba olumu ne bagimpaamu. Ebyokwewoomuzaamu abantu beewummuzaamu kikulu. So is a tick-satu. Enterprise, empowering, entertainment. Ekintu ekigenda outside that sooka weebuuze nnyo kubanga most likely kata kibamu ebyo bisatu kigenda kudda mu kutyoboola bantu, kigenda kudda mu harassment, kigenda kudda mu hate speech, kigenda kudda mu misinformation, disinformation, anti kwebula kuli kwensose okuwebuula abantu okulabisa obubi ebyo bimenya mateeka. Ate eno mu digital space waliwo ebimenya amateeka olumu nga tebimenya amateeka mu physical space. For example kutuyita okuyomba singa zo nenyomba naawe tonziikanga Abaganda mulina okuyomba okubya nnyo wakalya kino cheka onale bobera ku TikTok example gyokuza gye nakwesa ku muntu omu tonziikanga
sengamba nga nfudde omuzikanga yes bw'okikola consistently kyengamba okuyomba okwo wakalya kino wakalya ddala Abaganda tulina ennyumba yaffe bw'okikola mu physical space si kibi nnyo kubanga awo oyombera awo bisigala ebyo kastage kamwaka wakalya gundi wakalya kino naawe omanye ebiba mu kuyomba eno mu online eyo harassment cyber harassment nze ng'okikola omulala omuvuma omwogerera amafuukuule omulala kwoyita okuyomba eri ebo efuuse cyber harassment ekyo kintu kibi nnyo ku mutimbagano lwaki kubanga eno harassment mu physical space esigala mukumwe babiri online kategenda ku web oleese obujega bwo n'ebyo ebintu byemukola ebyo ebitaliimu magezi abantu bonna batandika okubiraba so kyebabaga nti kimenya amateeka cyber harassment kuwaliisa okuyombagana okwogerera amafuukuule ku online eba harassment era olugwogogeredde bwakugulako omusango poliisi ejja kujjekuleko omusango kubanga gyeguli so tulina okwegendereza kubanga kati kyaba kati ekya cyber harassment bw'okiraba ekyokuyomba kigwa muziri esatu so esatu ezo zitugaidinge zolina okutiikinga n'olaba nti ekintu kino kyengenda okupostinga kyengenda okuripostinga kyengenda okutandika kyengenda okugamba munnange kimu empawaringa kimu entertaininga oba kimu kya enterprise kimuyambako ku byamaguzi kyamaguzi ngeri balimamu emwanyize okulunda enkoko good so yes kikulu nnyo Honorable kati mu kaseera kano era watuli Honorable twavuddeyo naye ekiwandiiko ekyafulumizibwa nga teri kukkiriza ku streaminga kwegugunga fujjo ate nagamba waliwo etteeka mu constitutional okufuna right to freedom of freedom of speech access to information naye weeri yes ezo freedom weziri bazirambika bulungi nnyo bwe bamala ozirambika ne balaga freedom ezitali derogatable ezo ezesimbalala zotayinza kujjawo freedom zonna endala zirina olina okuzikola responsibility freedom eridoza ya slavery gye bagamba neeyo ey'okugamba nti ekkooti ekulagidde okuproducinga omuntu oba mulamu oba mufu ziringa freedom zisatu ezisigadde zonna freedom of movement freedom of speech freedom of assembly freedom zonna ziri those are regulated freedom oyina ozikola nga omaze okutuukiriza ebirala oyinza okgenda wali ku nnyonyi nga tolina visa egenda gindi nebaga nti munnange tolina visa tojja nati freedom of movement nze mundeke ninye ennyonyi ngende munnange freedom of movement weeri naye eri conditional okuba waguze tiketi y'ennyonyi ogenda bugenzi one oyina visa gy'ogenda two waliwo n'obuntu obulala obuyingiramu obutonotono ne bakebera nga tebakugema musujja yellow fever nebaga nti neka tokalina eri gy'ogenda tebakkiriza abantu bajjayo okalaba akantu naye freedom of movement olina obba nako tokalina freedom yo eri gundi limited esalibwako era waliwo n'enjigiri ojja wano n'olole ogenda okulaba nga baga nti no entry kuba freedom eya movement era awamu weetagenda okusinzira w'ogenzi baga nti awo toyingirawo so ezo freedom ziri ku control so freedom of speech tomala gwogera buli kimu onooyogera n'ebimenya amateeka olwokuba olina freedom yes onooyogera ebisasamaza so freedom of speech erina okuba looked at era eyo debate nene mu nsi yonna how do we balance liberties ne responsibility kubanga humanity bwe tutabalansinga ebyo bibiri then ensi ebigenda kuba mu chaos ate era ekiterekawo government kwe kulaba nti freedom ezo tuzifuna mu bungi nnyo ekimala naddala mu democracy naye ate mu bungi bwazo ennyo tetulina kulinnyirira freedom z'abantu balala yes okukosa abalala kyeva olaba nti principle again gye tutunuulira awo nti freedoms ezo bw'oba ozenjoyinga onoozenjoyinga ne responsibility
freedom ezitalina responsibility oba ezitali guided na regulations n'amateeka ziba chaos and nobody wants chaos. Buli omu ayagala ne okumanya nti freedom movement wediti naye bw'oba ovuga ku luguudo you keep left mu Uganda. Freedom movement where you move tira bw'otuuka ku bitaala oyimirira n'oleka abalala bakola they have regulated it. They regulated it. Nti era waliwo enguudo ezibagamba nti awo oluguudo ku luno twalusibye toyitawo poliisi neega nti abantu temujja kuyitawo leero olw'ensonga emu noyita waki wala toyinza kuwalaza mpaka tize freedom movement weri wano lwakikitawo eno public road nze nja kgenda freedom ezo response ovunaanyizibwa bugamba ki yes olina freedom ezo naye ovunaanyizibwa bugamba ki yes mu kulonda okwaggwa honorable nga tugenda nga atera kyali ku mutimbagano guno eno internet social media oba ebyomutimbagano bajjako internet kyatugwako bugwi because some of us was my first time voting twekanga bweko anzinga ebintu tebikyakola ku mwezi guno honorable munna Uganda abuuza internet egenda kugibwako bannange kankuwulira amazima internet tejja kugibwako owulidde internet tejja kukola ki kugibwako gego amazima genkuwulidde as far as I'm concerned olwaleero kyemmanyi internet tejja kukola ki kugibwako naye ekyo nyongerako mangu nnyo ne nyongerako ekiddako mangu nnyo nti ekyo tewaliiwo garanti ayina garanti mu nsi muno ku kiki kinaabaawo nkya so we can't be sure kubanga ebintu ebyo okujjako internet si kintu kya kusaagasaaga si kyekintu kyemubaawo nga mulimu kulya mmere ne mugamba tujjeko tuzeeko wabaawo condition eziwaliriza abalina obuyinza okugamba ekintu ekyo kibeewo nekikola ki nekibaawo otegeera bulungi si kintu kyakuzannya kyekintu bwe kiba kibaddewo kikolebwa mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nga tewakyali alternative yonna ndala naye olw'obulungi bw'eggwanga nga kyekirina okukola ki okolebwa ebyo byemmanyi kuziri internet ezaggyibwako ku mulundi guli abantu twazikozesa bubi abamu twabala abamu twakola tale center zaffe zateekaawo ebintu ng'ebyo abantu baagala ozikozesa bateekemu obulimba baleete obuzibu akajagalala mu bantu abantu baagala ozikozesa okukunga abantu okukola obwegugungo abantu baagala ozikozesa okulabisa obubi Uganda kyekigenda mu maaso waliwo abamu ng'okulabisa obubi Uganda bo bakifunamu ssente nga nakulaga bibi byokka yes tulina omuntu waffe omu gwe tumanyi erudde eyo yakwata firimu yes yeesimbawo ku kifo ekimu naye omulimu gwe omukulu yakwata firimu ate nga kati ebintu byagonze nnyo firimu okwatira ku gaalubindizo kati eno yange eno gyolaba eriko kamera kugambye nkwata kakati omukulu oli yali mukwata ki ali mukwata firimu gwolaba era ye yeebuuza ayagala alaba abantu nga bakuba kibooko abantu bwewabaawo tiya gaasi era kyovula nti akunga abantu wabeerewo ovu akwata firimu agitunde mu CNN luli yamuleetayo akasente katono ku luno abadde ayagala firimu emuwa sente nnyingi ate nga tekinologi waali kakati wano nkukwata era olugamba I meta take picture ng'ekuba erikubi imaze okukuba bwegigamba I meta record ng'erikodinga so abantu bali mu kukwata firimu balabise Uganda bubi balabise Uganda bubi kagamba abantu bagenda bategeera ebintu ebyo singa bibeerawo ne bibanga binene ne bigenda eri bakama baffe balina obuyinza ne bajja nabaga nti banna internet ebadde weaponized nti abantu abamu baagala gikozesa ng'ekyokulwanisa okumalawo obutebenkevu munnange bwe batulagira ne tutunula mu nsonga ezo tumanya kikiyinza kubaawo naye nga kyenjagala okakasa nga bwe kugaa nti kakubulira amazima internet tejja kuvaako ge mazima genina olwaleero internet agenda kuvaako ago gayinza okukyuka ekiro kya leero
gayinza okukyuka ku luli gayinza okusinza ku mbeera naye nga ffenna tusaba ti bannayuganda tubeere bavunaanyizibwa intaneti yaffe gye twagala ennyo era nze ngenda n'endowooza muli ne nga nti intaneti ng'evuddeko naakola ki ennaku zeeba evuddeko kubanga ngyeko gino emirimu gy'ekipakasi emirimu gyange emirala gyenkola nange gitambulira ku ki ku intaneti naye munnange abakulu bwe baweeyinga ne balaba nti obuzibu intaneti bweneereeta ate buyinza okuba nga ne giri emirimu gye ŋŋamba okuprotectinga nagyo giyinza okuvaawo nze ndi mu tourism okimanyi naye kakolo oli ne wajja naŋŋamba nti waiti fiirwayo booking ennaku 3 ng'abantu tebabuukinga okusinga okulabisa Uganda obubi n'ababookinga mu gw'omusanvu basazeemu tebajja kujja Uganda erabika bubi nnyo kubanga yo omuntu akoze effujjo lye wano ayagala okulaga nti Uganda yonna bwekito bwe kikola ki waliwo abantu abamu be mwalaba nga baddidde ebibokisi beekwese eyo bateekamu ng'obululu nga baga nti kakati obulu wonna bubbiddwa laba abantu babuteekamu ne balaga n'ab'amagye nga si bituufu bakozesa AI biyinza okulabisa obubi tusaba bannayuganda ebintu ebyo tuleme kubigendamu kubanga intaneti ffenna tujagala naye intaneti bweneeba weaponized ffenna tuba tufiirira kanwe abakola ku bintu ebirala kubanga communication teriiwo yokka we are not in isolation of other things communication weeri naye waliwo abakola ku byokwerinda balina bye bamanya ffe tutamanyi kubanga nze mmanyi biri ku mitimbagano abantu kye balowooza abaagala okukola effujjo ku intaneti nyinza obutakimanya ezo capability sizirina bannanga abalala abali mu security ate ekyo bebakola ki bebakimanyi bayinza okujja baga nti evidence ogiraba abampembe bibino byagala okukolera ku intaneti batabangula eggwanga lwaki njogera bwento kubanga ebyo byali luli ate nga siwulira biwulire kubanga naliwo manye kirungi okubaawo ebbanga ddene mbaddewo emirundi gyonna intaneti gye yaggaddwa mbadde wendi nga ndi mu ecosystem ya communication olumu nalina minister owa state mwana gumita minister ombezi by the way mukigendezi e Uganda teri minister mubezi waliwo minister of state ye minister omulala katulina abaminister babiri ensi endala ziba ne deputy minister wanda tulina deputy minister deputy minister ya deputy minister governor taba cabinet minister era bw'oba ovuddewo katusomese nako deputy minister bw'avaawo minister bw'avaawo deputy we tasigala mu kifo kye agenda naye tagenda naye baleeta omulala kagamba agenzeeko bweru minister omulala yajja n'abeera deputy aba takola talina maanyi ago naye wano minister of state aba the other minister aba the other minister era ye aba akola so wano tewali minister mubeezi aba minister omulala oba oyinza omuyita minisita omuto naye si minisita omubeezi minisita omubeezi owebyoku minisita omubeezi obyempuliziganya so nali minisita omulala ali responsible communication manye ensonga ezaaleetebwa nga intaneti evaako era nsabirira zireme kujja ekirungi kyenva nkola assurance eri bannayuganda tewaliiwo yaŋŋambye nti ensonga ezo ate nekuluno baziraba weziri era ninda tubuzayo zino si Sunday game sinakimanya ekyo so nze kugamba nti intaneti kweri konya bw'otunuulira okulonda kuno okwaggwa ne kuno mu ngeri era yemu eya digital space ne mawulire ne TV olaba ebyaliwo oli byagisaako intaneti kuno tonnakubiraba abantu bakuumye empisa abaddewo emirembe mingi waddewo okukuuma empisa n'okwegendeza otamala katyaka buli kintu kintabuli abamu mukuumye empisa naye bangi bakyakola volongoto w'amaanyi nnyo era banneeraliikiriza abo bayinza n'otuleetera akabasa abakola volongoto bakyali bangi bulala ku internet era ekyo kineewanisa omutima wano wendi nenga ngenda ndaba ebyo nenga nti bannange bino abantu abakulu be banaabiraba bino tuwonye kwegamba tusaba tufuuyira kanwe so bannayuganda tukoze bulungi internet naye kati onale bamu abali ku side eri for example abali ku opposition ajaga ffe tukozesa internet okwerwanako okujjayo eddoboozi lyaffe mbu tutuli mu campaign abatukubye emiggo tukozesa internet oba tukozesa kamera democracy yatandika waliwo internet
It wasn't there. Democracy yatandika nga akyalina mulungi nnyo. Democracy power y'abantu. Etteeka lya democracy engeri obululu gye bukuumwamu, engeri gye bulabirirwamu, byonna mu ebiri. Internet eyinza okuyambako naye the basics. Olina abantu abali ku box yo, olina abantu box bwejja ku polling station, ne mu making sure teriimu kalulu nakamu kalimu ne bajanjala be batinga nga bwenna mulaba, n'oteekawo abantu babakuuma box ne babeerawo. Results bwe zimala okukubibwa tulina box emu. Ffe mu kinaana twalina box 4. Buli kibiina ky'ebyobufuzi kyalina box yayo ng'ate ekipapula kye bateekako kati ffe twali ba DP nga bakiteekako na solo tape. Eno box ya kalulu ka DP, eri ya UPM, eri ya CP, n'eri ya UPC. Na solo tape. Ate obululu bwe bwaggwanga nga tebabubalira naawo. Bamutwala butwazi. Kati bamutwala. Balabanga box ezitowamu nga bajjako solo tape kuba obululu bwalinga bufaanagana. Solo tape olwamukyusa ne bamuzza ku box endala. Ngambe ya DP ne bazaako ekya UPC ekya UPC nakidda ku DP eri gye babubalira ng'obwa DP bwonna bufuuse bwa UPC. By just removing ekipapula naye byonna twabisalawo mu democracy n'etteeka ebox eri ki emu. Akalulu ffenna ke tuliko kali ki kali kamu. Abantu baffe batuulaawo babeera ddala munda mu polling station okukuuma akalulu akali mu tteeka mwebali. Olwaleero bamemba parliament bonna bajja kubaawo n'abantu baabwe, ba presidential candidate balina abantu baabwe, presiding officer waali atabaako kyekubira ali awo alina amaanyi ga kakati gavumenti oyagala nti akalulu kokakuumisa internet na kamera. Of course abantu mbagala kikozesa bakole misinformation ajja kwata ebifaananyi nti wafunye ekikumi akole artificial intelligence alabe nti abafunyewo 10 bibagala ebya abamu. So naye tetugamba ffe tetulina problem ku bantu balina kamera zaabwe bwemba munazikozesa bulungi tetulina mutawaana. Kamera zinakkizibwa ku polling station. Sinnamanya electoral commission kubanga ffe electoral commission ebiregulatinga biri ebiri wali electoral commission yo yemanyi oba enekkirizaawo kamera naye nga nze omuntu kati nga ereda ng'omulonzi ndi mulonzi. Kamera erina okwewalibwa ennyo ku polling station kubanga kalulu kakyama. Kamera around polling station zaali ewaliddwa kubanga kalulu kano kakyama. Bantu baba ne kamera n'alinnya eri waggulu mu kagulu ku kiswa n'ajja aleeta zoom lenzi muzimanyi ennaku oba okutabye mu bensani n'ajjayo ddala akalulu n'alabira ddala gw'otiikinze n'atandika otobisaasaanya. Kakati tolaba eri privacy ebeekoze eki ebeevuddewo. Ebifo bingi kamera mwe zigaanibwa si mu kulonda kukka. Abantu mwenna abatambudde ku bumanyi awo ku immigration ng'owaayo empapula zo oyingira ensi oba ofuluma ensi. Mu nsi zonna akebe mu Amerika tebakkiriza abaga nti awo tukubirawo bifaananyi waliwo privacy. Oli awaayo empapula ze ziriko amannya ge na biki tebakubirawo bifaananyi. Toyinza kuba mu banka munda abantu noga nti ojja kukubirawo ebifaananyi. So ebifaananyi ze a restricted activity kubanga bicompromisinga privacy. So katuulire bakama baffe aba electoral commission bagenda okwogera. Honorable, where does UCC draw the line between hate speech and legitimate political criticism? Ebyo biriraaniganye kugamba okudrawinga line ku bintu ebiriraaniganye n'ogamba nti kakati naye hate speech ne genuine political criticism tebiriraaniganye at all kubanga criticism ey'ebyobufuzi ecriticinga policy ecriticinga omuntu byakoze kino tekikoze kibalemye okukola. Ffe twali bali tukola kitira bwe mukoze muzimba oluguudo ne muluzimbira emyaka 10 ekyo kibalemye. Waliwo muganda wange wano yajja wano amita Saha omanyi tugaba permit za Suez. King Saha baali batubiddeko nti Suez zigenda kozesebwa okukola obubadibadi biki muyita wane ngati onotya nagamba mukwano gwange nze nga sigenda kukola ebintu tugenda kumontaninga nagamba naye nze omanyi olumunjogera sebo n'oluguudo lw'ennakawuka sirwogereko. Oluguudo lw'ennakawuka King Saha siba alwogerako na tabuki enfuufu lwogereko lukuliki
That's a genuine political criticism. Criticism. Kakati bannaffe abali mu NRM bakinyonyola bulungi. Bana tuteeka ssente ninamwe abagala criticizinga bw'oba oyagadde ekyo wali waki akinako omutawaana criticism. Museveni akinako omutawaana, NRM akinako omutawaana. Wali abanyiiga. Kaŋŋambe ye Bobi Wine akinako omutawaana kubanga naye mpulira naye bamukriticizinga olumu. Ne genuine criticism. Hate speech kwe kuleeta ebigambo ebireeta obukyayi among amawanga, among amadiini, among abantu abagrupu ez'enjawulo n'oyagala obbakoonaganya ebigambo mubiwulira ku mitimbagano egyo. Mwe bano bwe bati batukola batyo, abasajja abo bali babafudde ki, abo ab'NRM bali babalaba ki, oba aba Nuupu bakafa oluki. So ebyo bw'obireeta eyo hate speech. Genuine political criticism is part of the game mu democracy. You see simu kawulu kan twasubira inamu omukono regulatinga. Ne twabya coincident ezimu nga abesimbyewo bagenze ku radio n'abajja ku radio nezigibwako n'ama program. Is it not under your teturegulating abantu bagenda ku radio fee. Fee ne content oyo tumutunulamu era abantu baffe balina guidelines. Radio bwe bagijjako ine ebisobola ogigisaako ebitali bya UCC. Waliwo ebigisaako radio? Bingi nnyo amasanyalaze bwe gavaako ne radio eyinza okuvaako. Ako ngambye kaki. Tutandike ebisobola okugisaako radio. Amasanyalaze gayinza okugenda. Kakati poliisi eyina okubeera abantu beenoonya ng'ebanoonya ebalinnya Kagere ne beevumbika radio. Poliisi nejja abantu beenoonya egenda okuwulira nga bali mu radio bali wano. Poliisi neyingiramu ng'ebadde banoonya ku nsonga ezali zammwe kakati nejja ebasikamu kubanga kizibu nnyo bagamba nti banaabalinda mumanyi musango bagamba nti omusango simanyi musolo wegukwata woguweera omusango musolo gulinga bulwadde webukwatira bwoti osasulira. Poliisi ebeekuno gwe nodduka n'ogenda mu radio station, poliisi eyinza obutakulinda kumalako programu kusinzira kamanda bw'abaya ategese bw'aba akirabye ono njidde mumanye ali wano katumukwatire wano ne bakukwatira olaba poliisi sebo eyinza n'okuyingira church n'omuzikiti ekuyingira misa wekanga ekyankala nebagamba nange omusajja gutugoba buno ayingidde wano era muddayo buzine wetondera father ati abaye mutusonyiwe naye omusajja gutubadde tugoba tumulabye yevumbise mutusonyiwe obutabulatabula misa oba kutuba obanga bayingidde mizikiti imamu ali wali awakutuba wekanga bayingidde n'olutaali nga bagibuuse kugamba ebintu bino bizibu. So ebigisaako radio si byaffe biriragirwa tane byokka kuba radio nayo eri mu space y'ensi eyina ebyayo ebiyinza n'amateeka nga ffe tetubirinamu nga tebikwatagana na license yaffe. Yes. Mu kifo ky'okukya internet ogijjako twayiza amagezi ffe nga ffe abagezigezi mu Uganda abalabira ewala twafunye beat chat temuginaako control temuginaako obuvunaanyizibwa eyo naffe senga mujjako internet beat chat yaffe teri kintu ekitalinaako control. Ntomala amanyi wanarebo. Yes, beat chat. Twadownload the app yaffe yino wano ku simu. App yaffe yino wano beat chat yino najiffe twagifuna dda. App tugimanyi. Ya beat chat. Tugimanyi bulungi kikyesobola okukola. Ne kyetasobola kukola. Bw'oba ogenda kugikozesa okukola biri ebintu ebigaanibwa mu mateeka zikusanze. Era kino kankyogere bulungi. Togeza okozesa essimu yo ku kintu kyonna ekimanya amateeka kubanga oyinza okwekanga nga simu yeeyo tezeeyo connectinga ku network ya Uganda. Ekyo kyenjagala okubuulira. Biti kyatugimanyi era banyongera ndi wano ngisoma. Ndi wano ngisomako mo bambriefinga ku yo ba engineer yange bajimanyi ojo kyosanze ne ku desk nkikicho weki
bagisomako nnyo twongere ogimanya bye tugimanyiko bingi nnyo okusinga omuntu yenna ali ebweru eyo kati nze downloading obuna downloading app nenteeka ku ssimu bingi bye simanyi ku yo togimenyesa amateeka tugimanyi ekozesa bluetooth ya bluetooth tugimanyi spectrum gwekozesa yoyo afikkafikkawo gutta licensinga 2.4 gigahertz tugimanyi nti nafu nnyo mu interruptions eziri intended n'eziri unintended tugimanyi obunene bwayo weekoma biki byesobola okukola ne byetasobola kukola tumanyi bwe tusobola ogiremesa okumenya amateeka so eyereme kuba excitinga era eyajogeddeko ng'alora nti abantu naye kyenkuwoninga gwe musajja wattu ali eyo baga nti kakati ya downloading big chat ogikolereko ebyokulimba abantu ogikolereko ebyokukunga abantu mu bwegugungo ogikolereko ebintu ebimenya amateeka tujja kugiraba down to the phone ekikoze totunenyanga naye nkubuulidde don't risk simu yo kugikozesa bintu bimenya amateeka bit chat bwoba ogikozesezza ng'osobodde ogikozesa naye ate lwaki kuba n'intaneti ensubi ejja kubaako lwaki ate oba ogenda okukozesa ku bluetooth kubanga eri teri so reliable bulungi ezo unlicensed spectrum ziri so crowded ennaku zino for example before nga Kampala olina abantu bangi abalina ebisumuzo by'emmotoka basumulula emmotoka zaabwe olina abantu bangi abakozesa buno obugungi okuteekako TV babiyita batya remote zonna zikozesa unlicensed ezo okukolera omwo ebisumuluzo ebya remote obuntuntu obwo bwa remote bonna so it's a crowded spectrum kuba teri licensed it's so crowded so n'ebintu emuga nti ejja kubikola ebimu teri stable eyinza obutabikola kyangu nnyo ogiwogganiramu n'etakola kintu kyonna so tebiba kyamula ebyo bintu bitono nnyo ebyo onako yogedde onere bakankanze singa kantanda n'enkozesa essimu yange mu bukyamu ekintu ekimenya amateeka eyinza obutaddamu kulabikira ku mutimagano gwa Uganda eyinza obutaddamu connectinga ku network ya Uganda yes eyo capacity tugirina ntidde capacity yes ati kati regulator toyinza gamba nti ate emigonjo gyogikanyuga eno mu mazzi amampi twakava mu bigambo bya Christmas mumanyi Yesu bwe yasanga Simon Peter nga bavuba nga tebakwasa obutimba bwabwe baali eno awampi regulator alimu empeke nga UCC obutimba bwo bukanyuga mu deep water olina okutegeera buli kimu ekiri mu ecosystem toyinza kuleeta nti olese bit chat olukyogerako mbadde mbagamba wano abantu mbagambye tembo weewaana irina okusosowaza ne gavumenti mugitegere ti gavumenti eriiwo kuyisa bivvulu wano wooli mu UCC nze nina ba experts bano we basinga obungi mu ggwanga lyonna nina concentration ba cyber security experts 1,000 concentrated abasomye cyber security ne bamutooka wakoma nina ba computer scientist abasomye computer science okumutuusa gyakoma nina bannamateeka abasomye amateeka ga communication okutuuka gyekakola ki nina ba software engineers abatege bino biti chat obwo babutunuulira babusoma eri mu basic courses basoma obutandikirwako babimanyi nina ba electrical engineers bonna abo be banyambako okukola bino oba okwogera bino byenjogera sinze ndi briefed by the best in this country obekyo kiddemu I'm being briefed by the best in this country tewayinza kunchallenginga kwekyo so n'olwekyo buleme kutwala nti bino byakuzanyazanyi wano okuyingirawo we bring people top notch teri ayingira wano ajja nti no ali namba lujega bw'ova wano oyitaayitako mu ofiisi awo obalabe bali eyo tetebe baka enviiri zonna zabazigize ziti bakola kiro na misana kutunuulira buntuntu ng'obwo obutonotono nga bawa amagezi nga tulaba katabanga bunaamenya amateeka bwe babutumbula mbeera z'abantu nga tuwongeramu amaanyi omenya amateeka bantu bangi wano mbawulidde nti nze esobola kundaba neekwese n'avumaavuma abantu nti ye yeekwese mugenda okuli ennaku ntono nti bamugombyemu obwalo yalowooza yeekwese naye walina kyokola nekitalekaawo kisinde ku mutimbagano
ekirungi emisango gy'emitimbagano ekituyambyeko tetufuna buzibu na evidence obujulizi kubanga bwo obulekawo nga buli permanent kyobola olugenda mu kooti etwanguyidde nnyo obujulizi bwawali ng'omulamuzi aga nti kiki nga biri wali. So lwaki mumenya amateeka? Temumenya amateeka kuba tetuliiwo kukola enforcement, tuliwo kufacilitatinga process. Abantu mweyagalire mu kintu kyammwe, naabo abatono abagala okukyonoona buvunaanyizibwa bwaffe, n'abakuuma ddembe abalala bakeepinga law and order bo tebalina nsalo, bakeepinga law and order ku nnyanja, mu bbanga, wansi mu ttaka, mu binnya, mu tanozi ne kungulu, munda mu kyaki ne mu mizigiti, mu miti waggulu ne mu bibira, bo tebalina we bakoma. Buli w'omenyera etteeka era tubeebuuzaako nnyo kubanga be bannaffe abateeka mu nkola ebintu ebiringa ebyo. Kyova olaba nti nno gavumenti yatwawulizaako ne ku buyinza olw'okuba nti nno balabye akavuyo akajja ne batuwa obuyinza, tusobola naffe okukulemberamu okukwata omuntu amenya amateeka mu computer agakwata ku computer misuse n'emisango egyo tusobola ogiprosecutinga nga tukozesa balooya baffe abali wano. So DPP yatwawuliddeko okwanguya atutwagala kulwisa bantu atutabulira kintu ate tubasimbe mulayini n'ababbi b'enkoko nti ate mulinde bamala okusala ogw'omubbi w'enkoko ate oli eyabbye ettooke naye jaji bwana alabe enkya bw'okola omusawo ku internet bakwanguya yanguya. Ne kooti baatukoledde eyaffe utility court ekwata ku baregulators. Nangwe nali naye nemulaba mu utility court awo gye bamuleetamu. Tebakyatutwala mu babbi ba nkoko ate genda oli simanyi ate yasaayo ebisagazi bya gundi mu butanwa. Fe olukugira ekooti yaffe weeri, omulamuzi waali, balooya abaprosecuting, naye ebyo byonna tetwagala bituukamu. Tetwali agaddeyo okugendayo. Kozesa omutimbagano gwo bulungi. Finished. Honorable oli wabuuliza mateeka, mukono omwanvu ogw'amateeka mulimu abaana n'ebyana. For example, ku internet kwe tubeera njajjogera digital space okwo abantu beevuma, abantu beeweebuula, naye olw'okuba oli ayinza obba alina influence etteeka ne likwatamu ono omunafu ne lireko oli. Lwaki etteeka teri applyinga buli ne liba equal? Omanyi amateeka engeri gye gakolamu olumu kwegamba olw'okuba nti abamenyi b'amateeka oluusi nabo baba baani. Kaakati action olumu eyanguwako nga waliwo complainant eyeemulugunyiza. Abasinga tetuloopa wamma. Okwemulugunya okwo kintu kikulu. Olaba olumu n'ebibonerezo binnaggwano singa oddaawo ne bakuttira omuntu awaka eyo n'osirika, poliisi eyinza butaba na busobozi kumanya buli besse, ate ng'ekyo kintu kibi nnyo nnyo. Nekyokola ku poliisi tyani tulina bwe tulabye poliisi ejjange enoonyereza nga batandise n'emisango egimu egiri kusaga special nyingi, you can imagine. So olumu egiri reported nga waliwo complainant tugigoberera mangu, kumpi gyonna tugigoberera. Naye naffe katugenda tubuildinga capacity okuba nti tumonitoringa ebyo ebintu ebiri mu public space. Era njala okuba very careful bwe ngamba monitoring, etteeka teritukkiriza kuwuliriza mboozi z'abantu, kuwuliriza amasimu gaabwe teritukkiriza. Naye tumonitoringa ebintu mutaddeyo. Mutadde mu public domain. Content monitoring. Tubimonitoringa. Era capacity tugenda tugigaziya. Okumonitoringa tukozesa amaaso ag'obuntu n'okukozesa amaaso aga technology. Artificial intelligence agenda kutuyamba nnyo kubanga ye mwangu ogamba nti nno bintu bino binoonye n'oteekawo eriiso eritatemya ti buli content alimu ekintu ekifaanana bwe kiti mu red flagging omutulage n'ani amutaddeyo. Kati kijja tuyambako yo capabilities tugenda tuzifuna mpola. Kyeŋŋamba nti nno omumenyi w'amateeka tujja kubuzaako obwekyusizo. Sagala kubeera omumenyi w'amateeka tujja kubuzaako obwekyusizo kubanga otwonoonera ffe abaagala okweyagalira ku mitimbagano. Oyonoona ekintu kyaffe. So tulina okubuzaako obwekyusizo, tulongoose, tusanitizinge, tuteeke hygiene ku mitimbagano. Objective yaffe ng'ogyeko ya buli omu okuba nti nno aba ku mutimbagano. Twagala nti ate era omutimbagano ogutuwa ku buli muntu
ate gubenga guli hygienic gubenga guli mu order gubenga gutambulira ku mateeka nota buli omukyayagala ekyo simanyi waliwo omuntu ayagala ekintu ekitatambulira ku mateeka kali imagine singa tewali highway code nga tuvuga emmotoka ezo oyinza okukeepinga right over left titofaayo ebitalo babyase bwolabawo ka space wait ne bogende omanyi nti no all of us can get stuck era gye bayita tragedy of the commons wali owudde ku concept abazuba gye tragedy of the commons singa abantu obaleka nola nti bo bajja kwerabirira mu ngeri yaabwe bakola ebintu bonna ebibafiiriza bonna ne bafiirwa naye nga buli omu kyakola abadde aloza ti ali mu private interests azipromotinga naye nga bonna be bakola bonna abangi bonna bagenda kola ki kivula nti waliteeka okubaawo lyajja okulaba that tragedy of the commons tebeerawo waliwo abaga nti this is the direction this is the direction tiye oba muvuba byennyanja nti gino emyezi temuvuba ebyennyanja biddemu bizaale zaaleko ate mwenna bizaale mwenna muddeyo ate mubikwate bulungi ate bugamba abantu muyingire ennyanja buli omu ave bwayagala buli omu ajja kuvuba nga ayagala kufuna bingi nnyo afune sente at the end of the day ennyanja ekalemu ebyennyanja there must be somebody and that somebody should always be government through the regulators who regulate okwewala tragedy of the commons. Wanyabo nga tumaliriza okuwemula obuseegu ku mutimbagano UCC einanti ekateekaki obikomya. Ebyo byonna biri mubiri ebimenya amateeka kubanga obuseegu ebintu by'obuseegu bimenya amateeka byo byonna byenjogeddeko biyinza okuba nga obiweeyinga hate speech eyinza ate butenkana na buki na buseegu kyova olaba ne mu creative industry era ebintu ebyo ebyobuseegu tugenda tubigoba ku stage kyova olaba nti baatuwa kati permit twatandikira ku stage mwalaba omwami eyajja ayagala okuteeka ekitanda ku stage wa Serena sajja ajja okuyimba bituuse ne wano ate ye mwamuleka ne tutandika ati woba otandika era otandika mpola ne tuleeta ekigambo kya permit tutuyina okuwa ki okuwa permit n'ogamba tojja kuleeta bintu bya buseegu bw'oba onoobireeta ng'onoobikola kubanga ate tetwagala kugamba nti nno tujja kuziyiza mature content yayinza okubaawo naye baani abalina okumulaba mwabiteeka kiro saawa omukaaga oyagala omulaga yes waliwo ebintu gamba nti kale waliwo abantu abanyumira ebintu kale abaana baleme kubiraba era kati tugenda nnyo okwesiba ku child online protection measures era mujja kulaba UC byonna byetukola gugenda kuba mulamwa gwaffe tukuumye tutya omwana waffe omuto okumwewaza oluyogaano olumenya amateeka n'ebyobuseegu ebiri online tugenda kuteekawo enkola ez'enjawulo okuva mu masomero okusomesa abantu mu maka gaffe okulaba nti ebyo nabyo tubirwanyisa tuteekewo n'emisango ddala tuadvisinge n'emisango egiyinza okuvaamu kuba nti abaana abato bali exposed ku bintu ebimenya amateeka naddala ebyobuseegu yes kituufu nnyo ekyo nalebo manya akasemberayo ddala abasinga kuffe tukera ku makya olufuna essimu yange nga ntandika okukola content ofuna license manyi nfuna ntya license how do you go about that online ngoyagala kuba online okufuna abamu babatiisa mbona ogendayo bajja baba kufuga nga wokoleramu egundi bagikujjako ati ekintu kyonna ekitaliiko akulabirira bw'ogenda kukikolamu ki kubanga abantu bannamanya okubaako akuregulatinze kakati kankuwulire Coca-Cola mulaba akya advertisinga ku TV zino baani aba advertising si ba influencers n'olowooza influencer afuna ebirango bya Coca-Cola ayinza okugenda mu Coca-Cola n'afunayo bizinesi nga talaze nti alina agondera amateeka g'ensi gy'akolera abaana kiraga bajja gikula kati kiyamba gwe okusinga nze wano nkozesa online aba online okutuwa adverts bamulengera tetubakozesa ne wano osayininga sente za mulengera ani mulagwe tukozesa chimp reports bali online tubawa n'ebirango wano naye tusobola bawa birango nanga nyizo vaawo n'akalango nga tebalina license Shalom 256 era kyemmanyi obulungi Kasuku ali authorized Kasuku online I think I already are authorized n'abantu bangi bazze tuba encouraging twateekawo just
akasente katono nnyo katono ddala nga bw'okiwulira ndaba mitwalo 10 gyokka mitwalo 10 ne kagundi kammwe ka license kammwe nkalaba tekakyata mu system bakandeetera wano ku bupapula oba ka page nga 2 n'enkuauthorization nga tukuwa ekipapula ng'okolera ebintu muki mateeka amateeka tegaliiwo okufiiriza ate kati kibi ofunamu training tukola a lot of training ne tukwongeramu okumbangula guidance gye tukuwa then credibility gye tukuwa good public image abantu okufumbirigana wali badde ofumbirwa munno olumufuna edda mu Buganda twalina nkawundo kakubye eddirisa n'abakyala balwanira certificate yawo olugira bw'ati era omusajja olumu n'okufa tofa omukyala ayagala agikuba nsawo gyagikweka teri musajja egyobuza abasajja teri musajja amanyi manage certificate ye kituufu omukyala yaba amanyi gyeri bifanako so kubanga kintu waliwo lwoba ogyetaaga so certificate yaffe teyamba ffe naye eyamba naawe tugiwadde okusinga abantu bagikuba compliance license wano ndaba abantu bazigoba okukamala obumazi bati kuba bagiyetaaga eri gyojja okukola emirimu bamanyi nti oli regulated buli kintu kyetaagako third eye ekiwabula naffe wano tukola ebintu naye tulina ba big brother ITU etutunuulira ministry etutunuulira parliament etutunuulira bw'ogamba otya toyagala okola ekintu ekinene bwe kityo nga gukikola wekka nga toliiko kutunuulira tolina akulabirira terina akugamba nti wano wakoze ensobi wano wakoze bulungi kwega olaba era oyo aba alina ebigendererwa nga birala era bonna abantu abalina ebigendererwa ebituufu bazze wano nitubawa authorization tetuyita license tugiyita authorization nitubawa authorization ne mugenda mukole emirimu bulungi mitwalo 10 omwaka yes ekyo mukitegedde bannakantu bannange olina obubaka bw'osembya Honorable tugende mu kulonda n'emirembe okulonda tugendemu n'emirembe okulonda kwateekebwawo okulongoosa embeera tulonde bulungi abakulembeze baffe batukulembera muleme kukyawagana tuve mu by'obulimba tunoonyeza akalulu kano mu mirembe egy'ekika ekyawaggulu abantu bagenze buli gye balina okugenda nga tewali mutawaana gwonna awabadde obuzigirizigiri obutonotono era obadde buleeterwawo abantu batagala kugoberera mateeka nga baga nti mugagobere omanyi waliwo wano omuze gavumenti bwewa ekiragiro njagala okuddamu kino gavumenti bwewa ekiragiro n'olowooza tekiri mu mateeka tokimenya kuba gavumenti eweebwa obuyinza okuwa ebiragiro bw'olowooza nti tekiri mu mateeka genda mu kooti ekiragiro ekyo ekiteekeibwe aside naye tomenya kiragiro gavumenti kyewadde kuba gavumenti erina okuwa ebiki ebiragiro ebigobererwa society ebeere ki bulungi so tubeere mu mirembe tuve mu by'okulimbalimba tuve mu by'okukunga abantu okukola obuvuyo tugoberere amateeka nga bagalambise ekitongole ky'ebyokulonda kituwadde guidelines tukigoberere fe abantu baffe waliwo n'abakiraze obubi bagamba mbu twawadde abantu ebiragiro ffe teturegulatinga abantu bonna turegulatinga abantu betuwa license radio 3 mumeka muziizo TV 7 muziizo ISPs 5 muziizo National Telecom Operators zibalingando za 5 abo be balina license daffe betuwe ebiragiro ebiragiro ebyaffe si bya abantu bonna ebiragiro bya Electoral Commission byo bikwata ku bantu ki bonna ffe tuli ku ba licensed operator baffe ba licensed operator baffe betugamba mwino okugoberera kata Electoral Commission ewe ekiragiro nga kikwata ku bya communication nga tukyamplifying kibategeeza nga bwe mbagambye abalina license tekabatanda ne mutandika okuŋŋaanya n'okutandika okubala abala obululu nammwe mukola tale center zammwe alina okukola tale center Electoral Commission yokka bannamawulire results gafuuka amawulire nga abalina okugafulumya bagafulumiza bebe Electoral Commission era enkya tugenda okwishuwinga ebiragiro ebirikkiriya ku nsonga eyo kikyo reportinga okolagana otya ne Electoral Commission bannaffe Electoral Commission tubasabye babakolera abantu wagazi nnyo babakolerewo spaces zammwe nnungi nnyo eri ku madistrict gye bataalingira obululu bw'aba member ba parliament mubengeyo mujjeyo amawulire
eri ku center ewa national returning officer wa presidential elections aba electoral commission gye banaabeera babakolereyo ekifo munaabeera ne kamera zammwe nga muli bulungi. Ku polling station gye musobola okubeera kuba tulina polling station 5,700 bantu bange abamawulire bamanyi teri aweza ba reporters basukka ana so mulaba wadde 0.1% bijine yaba reporters bimwagala ebyo okureportinga nga reporter wo taliyo era mu kiragiro kye tugenda okufulumya twandibasaba n'abantu be mukolagana nabo tumanyi ba agent bamwe buyinza okukolagana nabo tubamanye they need to know yes bwoboga nti olina omuntu wo ku polisi tumanye wajja olina abantu bo kubanga tetwagala okwewala gw'okudda mu studio e Kampala otandika okubira omuntu ku ssaawa emu ey'ekiro ali excited lwakuba awangudde oba ali excited lwakuba bamuwangudde omugambe abo bafunye mmeka atandika okuwa ebyo byawulira muki bw'odde ku radio otandika obbiranga bw'omala obbiranga otandika obbigatta kiri kikyawo kye tutayagalira ddala ekyo ebyo ebintu si byakwemolerako bino ebintu biri regulated bw'oba oyagala okumanya bw'oba wooli bw'oba olinawo reporter wo n'arecordinga presiding officer kanti polling station y'Ekibooba results zigenze bwe ziti candidate Bosa afune 82 presiding officer ate nga reporter okola ki wooli ekyo ndowooza tekirina mutawaana naye oga nti gwe wakubye simu ate nga abamawulire babitandise mwabitandise obubadde obubitandise by'okulimba abantu kakati waliwo omusango gwono Maduro e New York mu kooti ojja kulya radio olyaga nti kati Maduro uno bamulese mu kooti e New York tulina reporter waffe e New York twagala tuwulire ebiri e New York resebo akubire mukwano gwali e New York e New York muri mtiayo ali mu studio wali gwe bali naye mu studio kati misrepresentation ezifana bwezi kyo is that really factual abantu abalina license tuyinza obbakiriza okuba involved mu bali ofana bwe so muyinza obbikola mu ebintu ebirala kubanga ebitibiri ago mawulire tegali regulated ago man bites dog bites man ago mawulire gamu tegalina na effect ya maanyi ku bulamu naye gano ag'ebyokulonda abantu nga bali ku bunkenke ani awangula n'atafunangayo muntu n'omu kulaale naye era agenda kuvaayo ng'agamba nti nandi wangula akalulu so abantu bali as biased as unreasonable as that so abantu bali ku bunkenke obateekemu obulimba can you imagine obunkenke ng'obutabuddemu obulimba societal bomb gy'oba okola oba ogitegeera bweyenkana bwe bwatuka obunkenke obugaseemu obuki obugaseemu obulimba eyo society bomb ebirungo bya bomu eyo bweyatika gw'osobola okuzikiriza omuliro ogunaagivaamu kakati buli omu alina olubimbi lw'alina okulima mu kulaba nti tekibeerawo alulime omuntu omukulu alina okulima olubimbi olwo bakwano bange yeggwe andaba nti tokkiriza ebyobulimba tokkiriza ebyokukunga okwenyigira mu byobulimba tokkiriza okukozesa essimu yo okutambuza obulimba okutambuza ebintu ebireeta obukyayi okutambuza ebintu ebikunga abantu okuleeta wakavuyo mukama abeere nabo amen